Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nsanyusa okubalaba. Nsanyusa okubalaba bamikwano. Nebaza Katonda abakuumye nate olwaleero okuva lwe twayawukanya eggulo ne tubanga era tukyaliwo tukyali balamu. Si byangu naye Mukama atugiseeko akasubi. Ekyo tukimwebaliza. Nga bw'osharinga vidiyo eno era ofune olupapula ne pen, notebook ne pen wandike ebyawandiikibwa ebyo byentaddeko. Tutaddeko Exodus chapter 1, Exodus okuva. Kiri eno ewasooka kasita ova ku lubereberye odda ku kuva. Exodus chapter 1. Tuvudde ku lunyiriri lwa 15 paka ku lwabiri. Owandiike ne Matayo 2. Matayo 2:16. Ennaku z'omwezi ziri nnya. Kyekyo no. Ennaku z'omwezi ziri 3. Ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi gwa 7 omwaka gwa 2021. Njagala kwebaza Katonda olwa byonna. Mwebala okubeerawo n'okusharinga message y'eggulo nagifunyemu abantu bangi, buli omu yagyogeddeko bugwe. Naye nebaza Katonda kubanga yatambudde, abagitegedde mukyalimu ebibuuzo bingi era erabika ejja kugaziwa. Tugendere ddala tuyige ne kukuwaayo kubanga bano twaboogeddeko. Kati ate ndowooza n'okuwaayo nja kukwogerako. Otegere lwaki owaayo era olina kuwa ddi, olina kuwaani. Twogere side zombi. Yes. Naye kamala okukola study neeyongereyo olw'ebibuuzo ebingi ebyambuuziddwa. Up to now yekyali discussion yagaziye yabadde nnene. Abamu bagambye weebale nnyo, weebalire ddala, kino tukitegedde. Abasajja batubbe. Waliwo omu aŋŋambye yagenda mu kasenge yali talina ssente kyokka nga bamuwa amabaasa. Kwata ebbaasa, genda otekemu ssente ojje Mukama akole ki. Mukazi munaku yanoonya emirimu ne gimubula, n'akolakola ne bigala, n'agenda mu takisi n'akuba ekijji. Ali mu kijji mu takisi n'akuŋŋaanya obusente n'afuna emitwalo 16 n'agitwala ewa pasita. Olunaku lwagendayo ng'agitutte n'ebbaasa nga waliwo ab'obukadde, waliwo abaakamu, waliwo ab'ensanvu, yakwata 12 gy'omunaku. Teyamukkiriza na kwogera naye simanyi 16. Yamugamba bugambi genda otoole edduuka. Ko omwana pasita mbadde genda otoole edduuka. Nedda pasita nnyina kyegamba, genda otoole edduuka mu linnya lya Yesu. Olwo ebbaasa agikutte. Teyamuwa na chance kuyogerako naye. Genda otoole edduuka. Omukazi edduuka lyabula paka n'olwaleero.
edduuka lyabula ali mu kiyumba n'abonaabonera Uganda nga ze ssente ezimu ku zasinze okukwatako ennyingi nga zize yazikwata ziwa musajja wa Katonda. So bingi nnyo naye lwakuba buli lunaku ekundi ebeera ekyuka ebintu bituvuga speed. So tujja kuddayo enkya mmale topic eyo tuddemu tujogereko side ne side kubanga bwe twakulira mu biseera nga bwe biti munzikiriza bakitaffe mu Katonda gye twandiddukidde be bandituwadde ng'emmere senga kati ku makyaki waliyo emmere ey'okulya. Twasomanga waliwo eyanzijukizza twasomanga nga ag'amasomero gagaba uniform, gagaba ebitabo, gagaba peeni abaana baabwe basome. Amasomero g'Abakatuliki nga gagaba peeni, agaba Protestant gagaba peeni, ag'Abayisiraamu gakola biki. Olwaleero tebikyaliwo byalagawa, guli omulembe gwalagawa. Lwaki omulembe gwaffe gwe gusinze okubeera bwe guti? Lwaki gwe gusinze okubeera bwe guti? Edda waabeerangawo abantu nga omuntu ali ku kyalo naye ng'ayimiriddewo lwa kanisa yemuyimirizaawo, si musumba si muki si mubuulizi naye munaku ekkanisa yebalabirira. Naye kati ekkanisa okubanga ekaaba nti mutuyambe. Abakulitisize nga sijja bagaana bateekwa okubeerayo naye it's okay, okitegedde. So tujja kwogera ekyo ekituulira kyempulira nja kukyogera. Ekisooka tewali muntu yantuma, tewali muntu yantuma. Gwe mmanyi era gwe nsuubira okubanga yantuma kyanampa nja kukyogera. Ne byonna results ezinakivaamu zonna ndi ready ku zo kubanga nze naye sina muntu yantuma. Era oyo yenna bwe njogera n'akosebwa kitegeeza gwe gwe ŋŋamba gwakoseddwa byenjogera gwe gwe ŋŋamba gwe nannyini njiri. Kati tonyiiga kyuka bukyusi mwana gwe nga torespectinga basumba. Nedda tuba respectinga naye katubagambeko. Ate ffe tunalaba nga tuzikirira olwokubanga bo tebagambwako si butaba respectinga. Tusoma kigambo omanyi buli mulembe omulembe gukyuka kulwakuba nti naabamu olumu bagaana emirembe okukyuka naye omulembe gujja gweyubula nga gukyuka ne mu maka. Yalinga taata atuuka ekiseera nga yabakubira essimu mujje muntwale mu ddwaliro nga luli ye yabatwalanga. Ndudde okulya kanyama nga luli gwe mwatunuliranga abagulira ennyama. Olwo ng'omanya omulembe gukyuse. N'omuyiiza n'ogamba taata kamugulire engatta eno, taata kamutwalire essuuti eno. Omulembe gukyuse. Luli ye yavunaanyizibwanga ku kwambala kwo, kati gw'ovunaanyizibwa ku kwambala kwe. Omulembe gukyuka. So bwe tubabuulira with authority kubanga tusimbiddwa okubabuulira. Kasitula banga bw'oyogera waliyo abeera relieved, waliwo atikkuseko omugugu omanya nga kyoyogera kyekyo kituufu. Ate ne bwabeera omu oyo Katonda gw'aba akutumye. Ne bwabeerayo omu bw'ati oyo Katonda gw'aba ayagadde okununula ku lunaku olwo. Bingi nnyo ebiri e Uganda. Abantu bafa mu nfa ey'ekyeyonoonere okuva mu nfa yonna nga bw'ebadde. Waliwo omuntu abadde ambuze naye lwaki Uganda awo wonna mu region Uganda yesinga okufiirwa? Ffe twekuba amasasi, ffe twetuga, ffe twetomera, ffe tusinga accident, ffe tusinga bino ebintu biri planned. Olwaleero nzize kubagamba nti omulembe bwe guba gukyuka waliwo ebintu ebibeerawo. Era bwe weetegereza Uganda waliwo transition, waliwo okukyuka kw'omulembe ogenda mu mulembe ogumulala. Kati ebyo bibeerawo ng'omulembe oguliwo gulemeddewo. Omulembe oguliwo bwe gulemerawo bwe guba gwagala okulemerawo wabaawo ebibeerawo okufosinga okuyingira mu mulembe omulala kubanga n'omulembe ogulina okubeerawo nagwo ogulwana kuyingira mu kifo kyagwo. Bible and politics. Bw'osoma Bible waliwo ebintu ebibeerawo ng'omulembe gukyuka naddala nga waliwo resistance.
bwe waliwo omulembe ogw'okukyuka nga Katonda ajja abaana ba Isirayiri ateekateeka okujja abaana ba Isirayiri, abaana ba Isirayiri nga bwe basooka okubeera mu Egypt yatuuka n'ebeekengera neraba nga bazaala nnyo, bababonyaabonya, bakola nnyo naye bye bababonyaabonya balinga abatabiwulira, beeyongera kubeera ku prosparinga, beeyongera kubeera ku succeedinga. Egypt nga tebitegeera. Farawo ne yeebuuza kiki ekigenda mu maaso, n'akola order mutte abaana abalenzi, kyekyo kyawandiikibwa kyembaleetedde generation, mutte abaana abalenzi. Era bw'osoma okuva ku lunyiriri olwo lw'15 lwembawadde, olwo vidiyo yo yatandise dda, olwo olunyiriri lw'15 lwembawadde, Kabaka alagira n'amannya g'abasawo gundi mwegali ba midwives baali aba be yawa orders, mugende mu kikole, mubulire bannammwe mu buli ddwaliro, buli mwana omulenzi mumutte. Ata generation. Ekintu kino nkyogerako nnyo. Bayibuli egamba ne bagezaako okukikola ne Katonda n'akyusa mu nkuba. Abajjanga bakaaba bannanga agwana kulongoosa. Kasita Falaawo yayise ekigambo nti mubatte, ne Katonda n'akyusa enkuba empya n'abajjako obulumi, ng'abakazi tebakyalumwa nga bazaala, ne balekerawo n'okujja mu malwaliro ne bazaaliranga ewaka, n'abajjanga mu malwaliro Bayibuli egamba ne beezaaza. Omusawo agenda okumupima n'agamba ono ku ssaawa nga 10 ajja kuba akazadde, ziba ziwera 8.5 n'akazaala. Ne yeetereeza bulungi, ne yeesala ekirira, n'akwata omwana we n'amuteeka ku bbeere, n'amuwa nnyonnyo. Anti abaana ebbeere baliyita nnyonnyo, n'amuteeka ku bbeere n'ayonka. Omusawo agenda okumupima mbu ajja amuzaaze ku ssaawa 10 ku lw'okubanga ebyuma byamulaze ssaawa 10 ajja kuba azaala. Agenda okujja ng'omukazi atudde alina omwana we ate mukambwe ennyo. Bayibuli egamba ne baddamu ne bakola ripooti. Falaawo nakitegeera nti abakazi bakyazaala abaana abalenzi era babayina. Falaawo n'alyoka, abakazi ne balyoka bakola ripooti ne bagiwandika mu Bayibuli mweri. Abakyala Abaebbulaniya tebalinga bakyala balala. Ogenda okulowooza mbu agenda kuzaala ssaawa bwe ziti, omusanga azadde nga n'omwana amukutte, tolina bw'omumuggyako, omwana taliiko kalwadde. Si wakupima mbu ate katulabe omwana ng'abwewuka nnyo, ate omwana ng'alabika alina akamuli, ate omwana alabika yamize. Babyekolerangako. Tebalinga bakyala balala. Katonda akyusizza enkuba, akyusizza enkola kati anyweza omulembe guli gwayagala gubeerewo. Eyo sitole yonna mugimanyi. Bw'ogenda mu kitabo kya Matayo gwembawadde, Matayo 2:16, Herode yeekanga, bamugambye waliwo kabaka agenda okuzaalibwa. Herode akola gundi decree, etteeka, ekigambo kya pulezidenti libeera tteeka, alagira abaana b'emyaka 2 okukka wansi bonna mubatte. Why? Generation. Bible and politics. Kati omusaayi gwe mulaba oguyiika e Uganda guyiika lwa generation. Waliwo generation erina okubeera mu transition, nkyukakyuka. Herode alina omulembe gw'alaba akiwulira, akimanyi. Ssaawa yakukyuka, waliwo kabaka azaaliddwa. Abaana ab'obulenzi balina okufa. Abaana ba Uganda bafa lwaki? Kukyuka. Herode n'agamba abaana mubatte. Naye era Katonda yajjamu owuwe naga ono ye mugende mu mukweke Egypt, gy'anaava n'akomawo. Kati Katonda asigala ng'akweka
generation naye n'omusaayi gusobola okuyiika era guyiika nga bwe guyiika e Uganda guyiika lwakubanga omukulembeze abeera mu buyinza awulira ng'obuyinza bugenda era n'akimanya n'atandika okulwanira obuyinza ate generation ekyuka enwana ekyuka kyovula ba His Excellency Kyagulanyi yatugaana okulwana yagamba ffe tetuyiwa musaayi tugenda kulwana nwana ndala oyo musajja Kyagulanyi aliko eddoboozi lya Katonda aliko ekigambo kya Katonda generation wulira Musa bwe yali anunula Mukama amukozesa okununula Isirayiri batuuka ku nnyanja emmyufu Musa ye yakulembera ennyanja emmyufu ye yagendamu n'agololako omuggo ennyanja ne yeeyawula wabula simanyi oba ebyaleero tunabikwata bulungi ennyanja ne yeeyawulamu nga Musa yakulembedde ennyanja ne yeeyawulamu Isirayiri yonna n'etambula ennyanja ne bagisomoka ne bayingira eddungu baba banaatera okumalako eddungu Moses n'afa era ye Katonda n'amweziikira n'aleeta Yoswa addamu asanga challenge yemu Musa gye yasanga mu ntandikwa nga basimbula Egypt Yoswa agisanga ku Jordan gonna mazzi zonna nnyanja oba miggo oba nnyanja kati basisinkana addamu asisinkana challenge ku luno Mukama teyamugamba nti gololaako omuggo yagamba kati abakadde Yoswa 3 kati abakadde b'ekkanisa bano abaweereza bano ab'amaanyi mukwate essanduuko y'endagaano mukulembere muyingire River Jordan bintu si byakikwate bye bino bye nabadde mbagamba eggulo si byakikwate kati akyusizza obwongo bwandibajjidde nti koze luli Moses yakola atya yagololako muggo genda omenyera yaawo omuggo bwe guba ng'ogwa Moses kubanga Bayibuli tetulaga oba ng'ogwa Moses yagulekera Yoswa kitegeeza Moses yagenda nagwo yali badde agamba bannaye tufunefuneyo wano omuggo tukole Moses kye yakola luli nidda olwo generation ekyuse era nayo kati eya Joshua ekola bweti bayingire mu River Jordan n'essanduuko y'endagaano ya Mukama bw'onoosoma ekitabo kya Koseya bw'onoosoma ekitabo kya Koseya 12:13 Koseya 12:13 Koseya 12:13 agamba bw'ati nti Mukama yanunula Isirayiri olw'aba nabbi tusomeyo lwa nabbi n'abajja mu Egypt era ne bwe yabatwala obasimba Kanani yabasimba lw'aba nabbi Musa ye yabajja eri ne wano mu formula endala naye ng'era akozesa bannabbi n'abasimba mu Kanani mu nsi yaabwe gye yali yabalagira we bali kati lw'aba nabbi nze kino kye twava twazuukuka ffe bwe twamanya nti byonna tubikoze kati ng'okusaba kwe kusigadde ne tusalawo tukunga abantu bannabbi musituke abantu musituke tusabe ekigenda okutuwanguza ekigenda okwabuluzaamu Jordan si kirala sanduuko y'endagaano sanduuko y'endagaano yeyina okuyingira yeyina okukulembera amazzi ne geeyabuluzaamu ne tutambula ne tugenda kubanga ne Jordan okukugwa tezaali mmundu tebwali busaale kyali kigambo mwetoloola emirundi 7 bugwe wa Yeriko n'agwa ffe bwe twakizuula kyovulaba bulijjo mbakunga ne mbagamba musituke tusabe era nkyebaliza Katonda abantu basituse ne basaba nga beegayira olw'eggwanga lyabwe
era bw'ogenda okulaba embeera eri e Uganda bw'ogyetegereza abantu abasinga okunyigirizibwa Uganda kati be bagiraba mu nsi ey'omubiri. Bw'ogiza mu nsi ey'omubiri ezitowa, bw'ogiza mu nsi ey'omwoyo n'otunula signs gundi eziriwo n'ogitunira bulungi bw'oti, ab'omwoyo bwebaza Katonda nti Mukama tukwebaza kubanga otuwadde change. Ffe twakitegeera dda kibi nnyo omusaayi guyiika naye bw'ogutunuulira generation taking over. Ekyokubanga batta abaana ab'obulenzi tekyayimiriza destination ya Yesu. Ekyokutta abaana ab'obulenzi mu Egypt, omusaayi ogwayiika ogw'abaana ab'obulenzi tekyagaana Moses kugenda mu maaso, Katonda kugenda mu maaso na kununula Isirayiri. Kibi nnyo bannaffe bwe twatandika nabo tusobola obutayingira nabo Uganda mpya. Naffe abamu wano abakyayogera musobola obutayingira Uganda mpya. Waliwo kyendaba wano naye ssebo kali katugende mu maaso. Omusaayi ogwayiika tegwagwana generation eri kubeera liberated kugenda mu maaso n'okununulibwa kwayo. Kati n'abamu ku mmwe oba n'abamu ku ffe tusobola obutayingira, naye generation eri mukwe gwe kasita olaba ali mu buyinza ng'apanikinga ng'olaba yalwana kati awumanya nti ebintu si birungi. Mu bbanga lya myaka 35 Museveni lyatufugidde tebatugambanga nako nti Museveni mulwadde. Tewali lunaku lwe twali tuwuliddeko nti bannange pulezidenti mulwadde nno. Wabula batugamba oli omusajja mugumu, oli omusajja teyeebaka, oli omusajja wogenda ku 7 aba alina meeting 15. Kakati ate aba alinayo abantu ab'okusisinkana. Era tosobola kumanya oba yeebaka oba teyeebaka, ate oli omusajja Yesu. Kati batandise omubika. Batugamba yafudde mulamu. Yafiiridde Kenya, yafiiridde gundi. Ekyo kyokka kikumala okulaga. Waliwo ekiriwo nkugambe tebatugambanga nako yadde nti mulwadde. N'omukono twagulaba gukangabala bukangabazi tuti ne tubabuuza bane omukono guno gukangabala gwabaki nti oluggi lwagukuba, oluggi lwamukuba, oluggi lwa Amadika lwamukuba emyaka 3 emabega. Naye tetwategeera nako nti yatuuseeko ekizibu. Batugamba oyo omusajja muzibu nnyo, oyo musajja tafa, oyo musajja yeefuula, omusajja afuuka embwa, omusajja afuuka ekiswa, omusajja womwogererako, abaakuwulira era muli kimwogera, abaakiraba ne bamubrandinga bwe batyo. Ffenna ne tumanya nti ono malayika, ono Katonda. Kati nga tetumanyi naye olwaleero bajja ne batugamba mu kikaaga, bajja ne batugamba kati nti nno Museveni afudde. Kiringa ekintu ekyangu naye kinene jjo Museveni yatugambye bw'ati ye yennyini. Recently lwasembyeyo okuyogera nga tannafa yagambye abazungu mugenda kunzita naye n'abaana bange bajja kimanya ne bannayuganda bajja kimanya nti nno muli babi, nkimanyi mugenda kunzita. Ekyo takyogerangako. Kati ffe ababiraba bibanga ebitono. Mu mwoyo olaba kale n'omanya nti kati eyo nkuba. Mu mwoyo tolinda kulaba nkuba ng'etonnya. Gwe kasita olaba akale eggulu liba likyayaka, omusana gukyememula, gw'olengera kale n'omanya kati enkuba etonnye. Kati bo abali mu mwoyo balinda nkuba. N'abamu bagiraba ngako ne bagamba asiteefuluma eba egenda kuyitawo kubanga empewo eva mu Lake Victoria egifuuwa bweti. Anti edda babyogeranga ewaka. Mujje weeze mwanyi, tomuzijjaawo. Enkuba efubutukaawo tetonnya. Era egenda kuyitawo bweti. Era mugenda okulaba olumu ng'eyiseewo syo. Olumu mugamba bannaye muzijjeeyo kirabika etonnye, enkuba n'eryoka ezikuba. Kati ffe mu nsi ey'omwoyo bino ebintu kasita tulaba akale tugamba bugambi Akabu weetegule genda oyingire ekibuga enkuba tekusanga.
kati eriyo abalinda enkuba esooka ebakubeko ife ekyo tukiraba nga tukiinterpreti nga tukigenda wala lwaki bamubika kati oba mulamu oba mufu why now hey wano juzi batwesibako neewolanya egindi ekololo musirike president ali wano mutambuza corona nga twakamala okonda speaker omupya kakati speaker bwafa kati mwenna temuliiwo Uganda tetambula speaker tumunonya tetumulaba eyerayiza bamutubikira bagamba yafa mulamu yafa mulamu Kenya jindi Tanzania Juba Uganda tetambula yali atubuuza kati speaker wafa kakati bwafa nze nange nkubuuza kati bwafa batugatte ku Kenya oba ku Congo anti bo balina speaker olanya ye mugalanda waba speaker era nze sala yange nsaba Katonda malayika agenda akwata olanya amukuuleko ekicupa kya oxygen be batubonyabonyeza ebbanga effeze sala tujja zisaba ate abatubonyabonyeza tubamanyi eriyo abangamba naye Kasajja gwe n'okolimira abantu n'ovuma ye tetukyabasobola tetusobola kubakwata kugenda kubatuukako kubakola bye batukola mu 9 simanyi mu 8 tetusobola batuukako senga naffe tetubadde civilized nga bo bwe baali naffe kati senga tuli luweero ekyo ffe kye twagamba ab'essanduuko y'endagaano mutukulembere mu crossing river Jordan n'abalala batambule gwe twandikubye amasasi tumuteeka mu ssaala bo bamulumbanga ne bamukuba amasasi ne bamutta ne bamukuba enkumbi ne bamuziika ffe tetugenda kukola tutyo kubanga abalabe baffe tubamanyi ffe tetugenda kugenda tulwane naye ab'essanduuko y'endagaano kabakulembere iffe katuyingire amazzi tusabe twegayirire Mukama ekikulu twebaza Katonda tulaba nga akola process by process ogwo omusayi gwe mulaba oguyiika Uganda generation erwana kusigalawo ate neeyina okubeerawo eyagala kuyingirawo kati mulimu abamu ekirala buli generation ebeera ne bahiro baayo buli lutalo luproducinga bajjeno baalwo gwe lwakuba oli bweru obyogera bwontu nange nasangibwa ndi bweru kati olwo nkuba amabeere mu kyoto kituufu nsangiddwa ndi bweru naye nange ekyo kyensobodde okukola kubanga era si buli ali ebweru nti asobodde okukikola si buli ali ebweru nkugambye omuntu akuweereza sente nagamba zino sente ziweereze Bobi Yanga naye nkwegayidde toyogera erinnya lyange era ne mmalanzija wano neŋŋamba nti bannanga abooluganda mwena nti sharinga vidiyo eno mbasomera amannya g'abantu bonna babadde bampa ssente n'ennamba zaabwe omuntu agenderawo n'agenda akyusa ennamba y'essimu omuntu akwata n'akuweereza n'agamba kano akakadde kakwate oyambe abali ekitalya kakwate nawulidde mama wa Bobi Yanga nawulidde amaka ga gundi amaka ga ani ono omusajja ono omunene yani Kanyama wa Bobi Wine oyo abadde ekigo ekitalya negundi omuntu nakuwa akakadde kamu plus nagamba zibagabanye naye nkwegayiridde tonjogerangako bw'oba ozirya sijja nzikubanja naye tonjogerako nga ne bw'ozirya tasobola kukyogera nti yakuwa ku ssente naye ng'ali bweru kati si buli ali ebweru nti asobodde obikola so generation munnange neyaffe erina okubeera ne bajjeno baayo Kato myaka 10 n'emeka yagenda Franka 25 yagenda Rita yagenda generation ekyuka ayina obuyinza abulemera naye ate kasitaka kutanda n'oyiwa omusayi gwa generation ebyoku oba oyagala oba toyagala oba olina kuva mu ntebe
wakiri obalimbalimba noba negotiate nga mukulimbalimba naye ka story yiwo omusayi gwa generation eyo erina okubeerawo oba oyagala oba toyagala obeera ofuka petroli mu muliro kyovula bakasookedde nga atutta teri kyali kisirise aba yakatto ono wa 25 nga Sky Soldier omwe 17 ayingiddewo aba yakakola ati ngowe 19 ayingiddewo kati ekyo kiba tekikyasoboka buli lwoyiwo omusayi gwa generation eyo yeyongera kusituka juzi balaze Kayine Rugaba nga agenda taking over office ng'oyinza okugamba oba Obama yazze Uganda. Do you know why? Eriyo abali mu mbirizi w'emmotoka bayimiridde bati bakutte ennene wano waliwo n'ogamba kiki ekiri wano tebali safe bayiwa omusaayi gwa generation etalina musango kati tebakyalina privacy tebakyalina gundi wabeera ensi erina okumanya nti yoyo balina okuyuwa w'amagye balina okukola bwe bati why generation obuyinza bugenda kati ffe ekikola obubi bwe tubiraba bwe bityo tulaba nga bawanguzi tulaba nga bamaanyi bannanga omulabye yenna yeetooloddwa amagye bannanga omulabye talina lwe yali atambuddeko alina ebiseera oyo omwana bye yatambula nga bw'atambula buli omu akuba enduulu bannaye mukimanyi Kayine Rugaba abadde wano okikakasa abadde awo ng'agula bintu yoyo ayiseewo mu jiini ya bbulu bannanga oyo omwana mukaka mu bannanga tosobola kukyekasa nti n'omwana wa pulezidenti ebyo ebiseera byaliwo why now luli bali mu generation yaabwe era nga tewali kibabanjibwa kati babanjibwa kubanga bayingidde mu generation etali yaabwe ebintu bye batuwa tebifaanagana generation eyaffe yayimirira negamba OTT nkyamu tugiwakanyizza abatali ba mulembe gwaffe nga tebabimanyi omulembe gwaffe ne guwakanya ne gugamba OTT kati bo bennyini be batudde ne bagamba mu butuufu OTT teebereza tubali mabega emyaka emeka 2018 19 20 myaka ena gye tubali mu maaso 4 years fe generation yakitegeera 2018 nti OTT mbi kyovula batufiiriddwa bingi idea byabwe bye baleeta tebituyamba tebina makulu kyovula babuli kye baleeta tukikubamu tuli kubanga ffe tuyina alternative gundi yakyo ne basiba abaana ku OTT ne babazunza genda mu kooti OTT parliament yamuyisa gwe n'onyoma parliament n'onyoma president n'onyoma minister n'onyoma bwati genda eruzira komawo genda mu kooti komawo be bamugyewo nga okitegedde bali mu generation etali yaabwe bino byonna byolaba tugenda bawa emmere ate tugenda sooka bawandiika ate yateeka kati ate tugenda bawa mmere tugenda kusindika ku simu zammwe kati ate ku simu tuzigjeeko katusooke okulaba ekyokukola kati ate generation tebagitegeera ffe tuyina n'engeri gye tusobola okubagamba era emirundi mingi tubagambye buli munnayuganda abadde asobola kuyambibwa bwati ne bwati ne bwati buli omu n'alya n'anywa bo tebabimanyi generation si yaabwe balwana na generation kyobulaba tebayina solution yaffe tebamanyi na bwe tubeerawo wabula balabirawo nga tumultiplyinga balabirawo bagezezaako okutusqueezinga twavuwale tuboneebone tulumwe balabirawo nga kyebaleetanga ekizibu ennyo abaana bakizannyamu comedy ne badda ku Facebook ne basekera mu lockdown olunaku ne luyita wiiki neyita lockdown neggwa generation esobola okufunza ekibadde ekizibu n'ekijjayo n'ekiteeka n'ekifuula comedy wabannanga bannayuganda bo buli kintu kyonna bakizannyiramu buzanyizi yes okubalagira ddala nti bye batukola ffe tebitukwatako omusajja azannya akakomedi akubidde omwana amugamba naye ennaku 40 ngenda zimalawoko ntya jangu ondabeko nti nze enve ntye mukono okugyekawo empe namugamba oganye ntye nakubira ow'entebe n'ow'entebe n'agaana nakubira ow'egindi n'ow'egindi n'agaana nakubira ow'egindi abadde abalina nga bawera bonna ne bagaana naye nga buli ava ku simu agamba naye bambireka ŋŋende buli omu n'ayiye engeri gy'atuuka bonna batuukidde kumu
bonna batuukidde kumu abadde alina omu mu nnyumba ono naakonkona akola bw'ati nga n'omulala ayingiddewo nga n'omulala bantu 6 gwonkubidde kati ekibadde lockdown afuuse comedy wabula gye yabateeka mu lockdown ayagala abalumye generation ekibuuseemu kivuna babulirwe bajja ne batubuulira gaboozi kati nga bino ebya Katumba Wamala byonna ffe twamaze eddo bisengejja jjo nababuuzize emmundu bazirese bazitulaze batugambye zino ze mmundu ne bagezaako okutukakasa lwaki mugezaako okutukakasa lwaki abantu bonna abafudde Uganda ono gwe musoso okujja ne mutulaga ne bites zo gundi video zonna kati lokeeki tujjireyo video ya Tegu lokeeki tujjireyo video ya Tegu lokeeki tujjireyo video ya Rita bw'obanga tokikola kubikka Katumba Wamala kuba ye Katumba Wamala waali bw'oba tokikola nga lokeeki oli genuine okolerera ggwanga era okolerera mazima genda mu Butambi otujjireyo abasajja abatta Tegu ku Makerere University bwonna obutulago obutusomese nga bwatusomeseza Katumba Wamala omusajja najja mumulaba wano ne yetolola wuno kati afubutuse kati akutera wuno agenda kakati ono nsubira okuba ayina ne guyatulaze nga yabadde aweese mukazi yamutulaze nga ddeno nga mulala yabadde addeno yabadde aweese mukazi ddayo kalabe n'agamba ono musubira okuba nga ye master ono kati musubira okuba nga atise Obadia lokeeki waba oli genuine ddala nga waleeta mazima mu poliisi nga kino ekintu tokikola kutulimbalimba kubikka Katumba Wamala katambala ku maaso nga tobikkirira batemu abaagala okutta Katumba Wamala tugireyo obutambi bw'abantu bonna abattiddwa tugireyo akatambi ka Rita nako katulage bulungi emmotoka nga bwe yatambula nga bwe yajja n'emulinnya otulage n'abaagirimu bw'omala tuleetera akatambi ka Tegu ak'Amakerere University nako katulage ako bw'okamala mutugireyo akatambike mwagamba nti mwakalaba akasenyange zebbula mubatulage ffe tujja bababuulira nti oyo gundi ye yamukuba nsasi kuba ffe tubamanyi tumuyinza muteeka kaawo ne mumutulaga bwe tuti ne wataba awaamumanya mugende poliisi mwatulaze nti ebintu mubirina kitegeeza buli obutambi bwe mukugira bwe mugaana bwo mmwe mututta Katumba Wamala si mmwe mwali mumutta tukiriza obutambi bwe mulemera ku Munnayuganda nga afudde lwaki temutulaga obutambi bwabwe mwagala tugamba Katumba Wamala gwe mutaddeko gana amaanyi gwe musinga okwagala ennyo okusinga Bannayuganda abalala Katumba Wamala ye mumwagala nnyo wammwe baali bamutta kuba kati ebintu bibiri siyole ziri bbiri Katumba Wamala mumwagala nnyo singa abalala oba mulimbalimba Katumba Wamala ne mubikkirira ababbi obutambi bwonna mu butuleetere buli muntu attiddwa nga kamera zimaze oteekebwa ku nguudo mutugireyo obutambi bwe mu butulage akatambi ka Tegu mwakatulagako kitundu Kereziya kyaki ne tugamba mwagendayo ne mubujjayo lokeeki teekawo obutambi obwo bwonna era Katumba Wamala nkuweerera amagezi nga Pawulo bwe yagamba Pawulo yagamba mbaweerera amagezi mu Mukama waffe Yesu Katumba Wamala tebakulimba babitulaze kuba wooli senga obadde wafa naawe bandi badde batugamba gundi ez'omu kitundu ekyo zonna zaali ziwe zonna kolo baali bagenda zikola maintenance zonna zaali off nga bwe batugamba ku Rita mbu kamera zaali tezikola mutulaga akatambi ka Tegu ku Makerere University mutulaga abantu abawamba John Bosco Kibalama mutulaga akatambi ka John Bosco Kibalama ffe tujja kumanya baani abamuwamba mwe mukajjeyo mukatulage bulungi nga bamuwamba kubanga bamuwambira gayaza waliyo kamera kati mubitulage nti wano okuva wano kyali bwe kiti okudda bwe wati twaddamu ne tubalaba bwe wati ffe tujja kumanya John Bosco Kibalama gyali mutulage ebintu byonna kubanga mutulaze mubirina mubitulage ekirala mwanditulaze ennamba ze mwanditulaze gundi maka ye mu Valuvu y'Emmundu
mutulage ebisosonkole biri anti mwagala kubeera genuine mwagala kutukakasa nti nno mukola mutulage amasasi g'emmundu eyo n'ebisosonkole mutulage amasasi agali mu mmundu eyo n'ebisosonkole mutulage balalo namba yaayo n'ekisosonkole tulabe obanga bikwatagana tukakase nti y'emmundu ye yatakawesi gundi wamala kati ffe temukyayinza kutulimba ekisooka tutambuddeko mukama atuwadde ekisa just eno tuwa bugundi babuyita na bu-inductions just ne bakusomesaako kano ne bakusomesako ku security just ne bakuwayayawa akakosikosi katonotono buli lunaku n'okatuulamu n'ogira bwoti buli myezi 3 ne babazayo ku kagundi akalala n'ofunayo akasatifikeeti kati mubitulage mubitubuulire mutuletere ebisosonkole by'emmundu eri anti mwagadde kutulaga kubanga lokeeki wagenze ne mu control room n'otandika otusomesa n'otandika otulabanga bw'oyimiriza n'otugamba kati awo n'agenda anywa katunda n'oyongeza kati wuno wano era wuuyo omulaba alina emmundu nze n'emmundu saazirabye sijja balimba naye nalabye nga lokeeki atulaga owa boode yeetisse omukazi ddayo okeetegereze eyazzeemu okufuluma owa boode yavudde eno n'ayingira bw'ati n'abula kati yabadde akomawo ati nga naye ayambadde ekijaketi kya bulaka natugamba wuuno kati era akomyewo they are rotating around bukoto nga aweese mukazi eyabadde akomawo eno yabadde aweese mukazi genda yoolabe so bwetyo Uganda bwetambula abo abasajja tubali mu maaso emyaka 4 bali mabega emyaka 4 OTT gye twawakanya mu 2018 bagijjeewo leero era nga batuwadde n'ensonga twasuubira obuwumbi 5 mu kikaaga twajjeemu onule miliyoni 40 ng'omusolo bannayuganda batubbye nnyo mutubbye nnyo kiki mwateeka mu social media kiki mwateekamu kati ekyo kibalage nti tubali mu maaso emyaka 7 nga mwe temukimanyi buli lwe muneesiba mu generation etali yammwe byebyo bye mugenda okulaba one respect temugenda gifuna teri agenda bawa respect ekyo kyo kiba kisooka kye muba mumanya respect temugenda gifuna kubanga mutwesibako bwesibi kyekisooka mutwesibako bwesibi eyo yo respect mwe bennyini mwe mwagisuula kubanga tojja kakati oyinza okuŋŋamba nti Sky Soldier arespectinga guti ife bye twayomberedda nga tugamba abantu ba civilians tebalina kuwozesebwa mu kooti y'amagye omusango bagusaze leero kwegamba ffe kulembera dda wabula ekibulako kiri eki kubajjako buyinza naye ebirala baswala bokka bo bennyini ne babyejjirawo era nze newuunya ne bannayuganda abakaaba Museveni bane gavumenti mutuwe ssente mutugabire ssente Museveni abagabire nga naye ali mu kusabiriza newuunya n'abantu bwe batyo omusajja ali gavumenti ebadde ku bunkenke IMF etuwe ssente ali mu kusabiriza gavumenti yammwe gye musaba terina kyekola gavumenti yammwe gye musaba terina bizinensi terina kintu kyetunda bweru wa ggwanga bye batunda babitunda nga bantu nti abali mu gavumenti bakwata contract ye n'abeera nga yasapuliyinga ennyama Egypt ye nga yasapuliyinga ng'omuntu singa gavumenti era tasobola kukwata kuzasapuliyinga nnyama aziteeke mu gavumenti no lwabwogo yasapuliyinga amata ga Uganda ebweru wa Uganda tasobola zijja mu ziteeka zibawa kati gavumenti nga gavumenti tekola wabula mugisaba ssente naye eri mu kusaba IMF yabagambye tubawaayo katono nga mukomyawo ripooti nga mukomyawo accountability nga tubawa akalala gwe musaba naye ali mu kusabiriza ate muli bakambwe nnyo mbuno tabawadde kati abaweeki kigavumenti kyagwa omuntu gwe musaba naye ali ku bunkenke eyo gavumenti yazitowa ebintu bibookya tebalina bwe babyogera prime minister watuukira okunoonya ekyokukola najjagaba obutimba nalabe ne Ashbaga Katonga ng'agira amuwaana musagale nabbanja nakunya asinze ba prime minister bonna the best prime minister ever yagabye obutimba bw'ensiri
yagabye obutimba bw'ensiri oyo yansinze okukola kati prime minister watandikira okugaba obutimba bw'ensiri ne mu office temuli mu mirimu ogwo omulimu ogwo gwa chairman w'ekyalo ne defense we kubanga be bamanyi abantu b'oku byalo era atulwa n'agamba gundi yalina double bed mazongoto ku kitundu kuno gwe tuba tuwakana akatimba akanene kubanga ate bwe tunaakawa wire kajja kumalayo ennyumba wire alina akayumba bwe kati ate kitumuwa akatimba aka double bed double bed gundi yagiina ogwo gwe mulimu gwa chairman ne defense nkugambye ne chairman LC3 tasobola gaba butimba oli owedda by the way nawulidde nti ne chairman Zimbe yafudde chairman Zimbe ye yasooka yali chairman wa Greater Mpigi ng'ekyalimu Wakiso oyo yenna oyo omusajja namukolerako ku mucaka oyo omusajja Zimbe bambi mujjukira Zimbe ne Kabanda tata wa Aisha Kabanda bambi bombi mukaba abawumuze mirembe mbamanyi personally nali kadogo nga ndi muzibu nnyo nga buli tubeera ku parade olina okunsikako mu ngalo nompa ne baasa nga ndi afande kadogo gwe oyagala okumanya afande kadogo yenze n'olabyawo nga baŋŋamba Zimbe yafudde nawe birabye ku social media kitalo nnyo mukama amuwummuze mirembe abo Bazimbe we bafugira ensi yali ekyalina era bwe baatema Wakiso bwe bagitemako Mpigi bwe bagitemako Wakiso Zimbe n'agamba sikomawo nga tukyamwetaaga n'agamba kati awo Kampigi kaweddemu tekakyalina makulu ate bwe bakujjako Wakiso obeera osigazaaki teyakomawo Kabega n'agikwata ndowooza Kabega n'agikwata abo be basajja abalina ebyobufuzi naye mbuno prime minister agaba butimba ate ne yewaana so naye ekirala kyenjagala okuyogerako kyekya challenges ze tusisinkana fe abatambula abagenda aba generation abatambula abatwala obuyinza tulina challenges awo tutuuka ne twerumaaluma tutuuka ne tuyombayomba gundi atayogedde bwati gundi anvumye gundi asimanyi biki ebyo bibeerawo nzo manyi ekyandetawo n'okwekusomesa Bible and politics ebyo bibeerawo abaana ba Isirayiri baamatizibwa bulungi nti tulina okuva Egypt tutambule tugende Kanani bonna ne bakkaanya nti tulina kgenda era okumanya bakkaanya Bayibuli egamba teri n'omu yasigalayo era Bayibuli tetulaga nti waliwo eyali yeebase n'asigalayo waliyo eyali ku kitanda ye ne bamwerabirayo nedda bagenda bonna naye bwe batuuka mu ddungu nga batambula batuuka ekiseera ne babuuza Musa lwaki watujjayo ebyo bibaamu era nze ebiseera bisinga abantu abasinga bembadde bensobola ofunako access ngenda mu bubokisi bwabwe ne mugamba ekyo ekintu wakikoze bubi waliwo wano lwe bayimirira okuba abo bakazi be Bashiri Mbazira nagenda mu kabokisi ke Dr. Hildaman nagenda mu kabokisi ke ne mubuuza kino ekintu kiri kitya nampa saidi ye ne muwe yange ne mugamba wamma tofaayo bw'obanga goyogedde ge mazima tutambule tugende mu maaso abaana ba Isirayiri baatuuka ne babuuza Musa lwaki watujja mu Egypt okutussa ennyonta n'ebisolo byaffe tebirina mazzi ge binywa n'olyoka otujjayo okutulumya enjala eri twali tuli ensujju twali tuli obuboga twali tuli ebintu byafeeyo nga tuli ebijanjaalo lwaki otulumya enjala mu ddungu lwaki tewatulekaayo naye nga mu kuvaayo bakkaanya kati abo nabo nga tutambula mu prosesi eno ey'okutambula bajja kubeeramu naye si lwakuba nti tebaagala kgenda Kanani baagala okgenda Kanani naye challenges olumu zibasukkako kati weetaagisaawo Bayoswa ne ba Moses ababakulembera yes wasaanawo abalala be bagumirako n'agamba kino kiri bwe kiti naye tukole bwe tugende mu maaso kati ate era mu makkati awo Katonda waabasangira kasita alaba ebyo ebiyombayomba ebyo enjala n'etuluma nga Bayibuli egamba n'alyoka awamatula obunyonyi mu nnyanja
n'abagamba mulye. Ennyonta yebaluma n'abajjira amazzi mu jjinja okwongera neera n'okweraga nti ate ye mukulu nnyo okusinga ne bwe mumulowooza. Bwe bamalanga okunywa ne bagamba ne bannange Isirayiri tulina Katonda. Muwulira amazzi ag'omulwazi bwe gannyogoga ate gawunyanga ag'ensuwa. Mukawulidde amazzi g'ensuwa? Mmwe bantu mmwe mulina ekizibu kimu, temunywanga ku mazzi ga mu nsuwa, munywa gagundi ga firiigi. Amazzi gabeera mu nsuwa. Oyinza okunywa ensuwa y'amazzi ng'olubuto lujjudde naye nga wano okyayagala ng'amazzi gawooma. Kintu kitono nnyo. Bakwata obukuta bw'amatooke obukalu bagenda mu lye bayita eggwatiro ne bajjayo obukuta bw'amatooke obukalu ne babuteeka ku manda ne bagivuunikako bwe bati ne bunyooka ne bateekamu amazzi wali. Oyinza okunywa ensuwa y'amazzi nga tomanyi nti n'ogimazeewo. Kati abaana banywanga amazzi agava mu lwazi nga bawulirira ddala nga amazzi agava mu nsuwa, si firiigi, mu nsuwa. Ne bagamba wabula bannange Isirayiri tulina Katonda. Ate ngenze nenzijukira lwe yayawuzaamu ennyanja emmyufu ate nga be babadde bayomba. Lwaki watuleeta okututtira mu ddungu? Lwaki watuleeta? Waliwo abantu abayomba. Tukoye okuteeka ssente mu revolution. Bannaye nga ntaddemu ssente naye tetutuuka. Wano twali tumanyi nti omusajja tumukubya akalulu. Ate kati ne Bobi Wine yennyini kati asirise. Waliwo ne yagambye ye ali bweru, kakati ali bweru, ffe tuli wano tubonaabona tufa njala, ye ali bweru. Ali eyo kati ali Boston. Kakati wuuyo mbusimanya agenda kusisinkana Biden. Ffe tuli eno tubonaabona. Abo nabo bajja kubeerawo. Bajja beerawo. Bayibuli egamba nti Musa yagenda okusisinkana Katonda nnaku 40. Yagenda ne bamulinda nga tebamulaba. Alina lwe yagenda ne Joshua. Tusaana abantu abalinga Joshua. Soma Bible. Musa yagenda ne Joshua. Bwe bagenda Joshua n'amugamba sigala wano. Musa n'agamba Joshua sigala wano nkomawo. Ku lusozi mu makkati awo Joshua Moses ye ne yeeyongerayo. Katonda ayogera ne Moses eri ku lusozi mu ddoboozi nga ddene. Joshua n'abiwulira. Lunaku lumu, nnaku bbiri. Moses ye eri n'alowooza mbu Joshua yazzeeyo. Olw'okuba Joshua bamugamba sigala wano we yasigala. Meeting ya Moses ne Katonda bweggwa atambula akomewo agamba bannange omwana yanninda nga tandaba yaddayo, yamusangawo ng'ayimiridde n'amubuuza bulijjo okyali wano. Nti munnange waŋŋamba nsigale wano. Waŋŋamba nsigale wano nange we nasigala. Eri abayomba gye bali naye ate n'abasigalawo we bali. Mmwe kye muba mukola gwe beera mu Bayoswa. Katonda bwe yali atuma ng'asanga Moses ku burning bush yamusanga ali ne Alooni. Naye ate mu kusikiza Musa teyamusikiza Alooni. Ate nga bwe yali amutuma yamugamba mwono bw'amala okwewolereza Mukama n'amugamba genda ne Alooni ajja kufuuka nabbi, ajja kubeera nabbi wo. Naye mu kusikira Musa teyasikiza Alooni. Why? N'asikiza Joshua. Kati mweze kyembagamba nga tuli mu revolution eno tutambula tugenda. Please kunkumula okutu. Kunkumula okutu tugenda kuyingira naye twetaaga abantu abali determined. N'abayomba mubaleke bayombe, bwe bamala okuyomba nga Katonda atuwa amazzi. Ate nno n'abo abayomba bayambako olumu bwe beemulugunya n'abawa amazzi. Bwe balumwa enjala bwe bayomba n'abawa emmere nabo olumu bayambako. Era omuntu acyankalana mu makkati awo mu lugendo temumugira. Naye abeerako ekirala kyayamba nti Katonda awulira n'agamba bano abaana beemulugunyiza. Beerabidde nga bwe nabajja mu Misiri. Beerabidde nga bwe nabasaza Red Sea olw'okuba emmere n'agibawa mu bungi n'abagamba kati mugirye mugimalewo. Ne bagira nebalemerawo. Awo n'abaddayo mba n'amanya naga ne bannange Isirayiri tulina Katonda. Tugambye abantu abanyuma nga people power. Juzi
Isima yatuvuma n'avuma Bobi Wine n'agamba oyo kati alina kyoyo simanyi biki ne bamuvuma ne bamujolonga Bebe Cool n'avuma bonna ne bavuma kati juziru yatubulidde amazima. Bobi Wine mumumanyi mmwe temutya Bobi Wine mmwe tubadde wana mu kalulu nga mutya Bobi Wine wano minisita kyasobola okuyimira mu Bobi Wine mubadde temutuma yonze kumwe kuliko asobola Bobi Wine gwe bala mugwe ne bwe nkugamba obugambi nti no Bobi Wine odduka mwena mumutya kabe Museveni amutya naye nga luli babadde batugamba birala okitegedde ekyo kye nabagamba nti be byabwe bwe babifuna babibikkako ate ne tubanga abata naye bwo nze kyovula abantu nuulira kale bwe nnengera akale nga nzija njogera nti waliyo akale waliwo ekibasukkako ne kifuluma ne kiba kitono bwe kiti nga bw'okyetegereza ennyo okimanya kakati Isima yabitubuulira nti abasajja batya Bobi Wine ne bwe bamulaba badduka yatuse n'okutugamba mwe nembayiira w'omubiri ne banzijako n'obutuuze lwa Bobi Wine. Bobi Wine asobola okukusazisaamu obutuuze bwe Sweden kati oyo ye pulezidenti tamala emirundi yabagamba kati ayagala passport ayagala visa ayagala omukooneramu mu mpapula ze ku American Embassy genda magere eno tewakyaliyo Bobi Wine yakuwa recommendation nti noyo mumuwe bw'akumma embassy tekuwa kati oyo ye pulezidenti. Ababyogera ba NRM wabula mumulaba twasemba nnyo mumulaba tetulina kye tukoze ekyo ekifudde Uganda bwetyo nga bweri abasirikale everywhere tewali atambula owa bodaboda tebakukkiriza owa bodaboda olina kujja ng'ovuga ggaali awo oyitawo ate gwe ow'emmotoka olina kujja ng'ovuga bodaboda awo oyitawo kwegamba ebintu byonna biri upside down. Why? Obuyinza bugenda si covid babalimba si covid obuyinza bugenda generation ekanga badde mbakubira omulanga era mbaweerera amagezi ga bwerere mukanga bale kubanga omusayi twaguyiwa ate buli lwe bayiwa omusaayi baba bayiye ekidomola kya petroli mu muliro kyovulaba bw'abaana atambula emundu ze zisooka okukulembera ezimu ozisanga ku kkubo nga zitambula zokka ne weebuuze n'emmundu ng'etambula zirina kusooka kutambula zokka zipeevinga ekkubo basobole okujja bayitewo. Omusajja Isima yabagambye njagala gwe minisita eyeepankapanka tugende mu Owino genda mu Owino tusisinkaneyo nga toyina basirikale okitegedde abyogera wa NRM. Kati mulekerawo okwenyoma nti temulina kye mukoze ate mulekerawo okwenyoma mulekerawo okwerabanga be babba akalulu simanyi abalinze emyaka tetulina we tulinda myaka 5 kuki ngani akulimba nkugambye ab'essanduuke y'endagaano bamala dde okuyingira Jordan bwe bayingira Jordan Bible egamba bwe bayingira Jordan entunnunsi za okimanyi nti ennyanja ina entunnunsi Bible yekitusomesa genda osome Yoswa Yoswa 3 entunnunsi z'amazzi ne zeesiba amazzi ne gazimba ekisenge eno neeno entunnunsi ne zeesiba ne gafuuka seminti ne bayitawo bonna baba bagimalayo ne babagamba muddeyo mulonde amayinja 12 wakati waayo mugaleete buli kika kisimba ejjinja ensi etegeere nti awo we twayita gala amayinja twagajja mu ntobo ya River Jordan n'olwaleero weekiri. Kati ab'essanduuke mwekamba buulire ekiri mu kigavumenti ekyo kitokota nakibagamba dda ate mutunule n'eriiso lyogi mwe mulindeeko we mugenda okumanya oba yafa oba teyafa. Lockdown eteekwa okuggwako anti ye yagisiba ate yagisumula kasita batuleetera ne batusomera busomezi kiwandiiko mbu pulezidenti agambye mugende mwabye olumbe anti omanyi eyo yo projekiti yo yagikwata projekiti y'okukuŋŋaanya ssente za covid projekiti y'okusiba n'okusumulula yonna yagirina kaabe minisita wa health tagirina gwe kasita ate banaamukweka pakadi alina okuvaayo atwongereyo mu lockdown. Atubuulire lockdown gye yapulaninga etuuseewa tu succeedinze akawuka kakendedde
oba kakyali kanjadde mwaggalewo ffe tetufa ku kikyagenda tugamba nze namusaba lockdown ya myaka egi ate bannayuganda tebajja kufa bw'aba awulira nga ayagala atuule mu eyo entebe alangirire lockdown ya myaka egi aleme kutwongera na nnaku nnyanya simanyi 42 atugambire ddala nti guno ekisanja kyonna ngenda kukifuga mu lockdown omuntu ategeere nti kati nina okusimba bbiriŋŋanya mu nnyumba yange nyina wano omuwuliriza wange ali Switzerland alimira mu nnyumba alina cucumber mu nnyumba alinamu kamulali alinamu emboga mu nnyumba kati ffe tetukayana Museveni kola bwoti ani tichampamire tumumanyi mwenze Museveni mumanyi kyasobola okunjirako ebyo bye baleeta speech enkadde naye Museveni mumanyi bwanajja nga mpamire tujja mumanya nti n'oyo mpamire shia nga batulimba kyemugamba emyaka 35 omusajja gyatukalakatidde tusobola mwawula ku mpamire ebyo bibeera eri mu comedy shia ebyo bibeera mu comedy nze Museveni namugamba Museveni aveeyo atulangire nti myaka egi mugenda gimala mu lockdown kati omuntu ategeere nti alina okusimba emisooli mu kisenge kye anti olwo Katonda nkugambye Falaawo yayita abaana ba Isirayiri n'abagamba olwo nga baddu n'abagamba mukazi wange anyiize nnyo njagala mukolereyo ekyenjawulo nti njagala mumuzimbire ennimiro mu bbanga muteekemu ebimuli wali muteekewo swimming pool Katonda yabawa amagezi ne bagizimba ne bagimuwa naku bunaku ne bamugamba yiye ewedde nga waliwo swimming pool wano waliwo ekyesuubo waliwo ebimuli waliwo gundi waliwo esi n'ayita mukazi we n'amugamba jangu labe omukazi bwe yatuuka mu nnimiro n'amwenya ko Falaawo bannange munnyambye Katonda ajja tuwa amagezi agatubeeza mu lockdown ey'emyaka 5 Museveni wamavaayo otugambe emyaka egi tuva mu lockdown nga tuli mu campaign eddako bannayuganda Mukama ajja bbawa amagezi agasimba ffene mu kisenge basimbe kasooli bateme lumonde mu ddiiro lyabwe Katonda ajja bbawa amagezi agabikola mu Kampala omuntu ayiwa omusiri gw'entula mu ddiiro lye nga wano waatuula wali wakola bw'ati wano afukirira kabeji wano ayinawo ekitooke paka lwanayita mu lockdown nkugambye nnyina omuwuliriza wange wano mu Switzerland ennyumba ye yonna nnimiro ebyo Katonda ajja bitukolera naye bwe kiba si kyekyo ne bw'onootuwa nkugambye omusaayi bwe gwayiika ku mulembe gwa Yesu tekyatta destination ya Yesu destination ya Katonda ey'okununula eggwanga still yaginunula omusaayi bwe gwayiika ku mulembe gwa Musa tekyagaana Isirayiri kununulibwa kuva Egypt kati Museveni ne bwanayiwa omusaayi ogugwe ne bwanayiwa ogwa mukazi we ne bwanayiwa ogwani tuli mu transition tuteekwa okukyuka bwe nyongerako ebirala tujja bisanga enkya good enough tukyalina ekisa Mukama atuwadde ekisa tukyasobola okusisinkanawo buli lunaku so Katonda bw'aba ayagadde n'enkya essaawa zezimu tujja kusisinkana tutandikire awo tukomye Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire temutya na mbeera eriwo tuli mu kukyuka oba baagala oba tebaagala ekirala omupiira guli mu haafu yaabwe essaawa yonna waliyo penalty mumusaaga essaawa yonna waliyo kebayita akannya katusabe ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo tukwebaziza Mukama olwa byonna bye twogedde leero Mukama okitulaze kituufu Uganda omusaayi guyiika naye tubadde twerabidde nti we gwayiika mu Egypt nga banoonya Setaani anoonya okuttira Musa era tekyagaana destination ya Musa kugenda mu maaso tekyagaana destination ya Katonda kununula Isirayiri Mukama tukwebaza naye Mukama tusaba olunaku olwo olutuuse mangu tusobole okusitopinga omusaayi oguyiika Mukama tusaba olunaku olwo olutuuse mangu twenunule kisobole okusitopinga omusaayi oguyiika Mukama Uganda omusaayi guyiika olw'enkyukakyuka eriwo Mukama gituukirize mangu tubadde twerabidde nti ne Herode yalagira batte abaana ab'emyaka 2 okukka wansi
mukama gwo kitujjukiza leero nti kabaka bw'amanya nti waliyo kabaka aba ayagala kutta generation. Mukama weebale naye era tekyalemesa destination ya Katonda ey'okutununula okugenda mu maaso. Weebale Katonda wa Isirayiri. Mukama leka bannayuganda bakimanye era bagumye Mukama ebimu tulina obiyitamu kubanga birina okubeerawo tubiyitemu. Bwe tulitwala ettaka eryo Mukama teyagenda kuddamu ddi tutwalako. Mukama tegenda kubeerayo pulezidenti agenda kudda ayogere ku Mayiroland. Teri Mukama teri mukulembeze ono yakomye teri agenda kudda azanyire ku ttaka lya bannayuganda. Ekyo Mukama tukitegedde. Mukama katukirwanirire tuli musuuze. Isirayiri esobola okuwa byonna. Isirayiri esobola okuwa ebyokulwanyisa naye ekikwatagana ku ttaka balirwanirira bajjajjaabwe bayiwa musaayi okutwala awantu awo. Kati abaana ng'obaagaza emirembe yogera ku ttaka lyabwe. Mukama teri agenda kuddamu kuzanyira ku Uganda. Museveni yasembyeyo. Mukama tukwebaza kubanga otuwonyeza Museveni. Mukama ffe n'okumubika obubisi tulengera kale kubanga ebbanga lya myaka 30 ekisooka batugamba uyu musajja tafa. Batugamba uyu musajja atambulira mu mpewo. Batugamba uyu musajja ayinza okufuuka eppusi. Naye olwaliro bwe babanga bamubika gavumenti n'etavaayo kutugamba nti nedda. Mukama weebale. Ate Mukama weebale. Mukama weebale era guno omulembe gwe gusobodde n'okumubika. Wabula Mukama weebale. Mukama weebale. Naye Mukama tukwebaza olw'ekyo naye tekimala. Twagala kumuziikako. Mukama twagala tuziike ku Museveni. Mukama twagala tukube ku Museveni eriisa evvannyuma. Baatugamba teyeebaka. Twagala tumulabe mu kibokisi ng'agalamidde. Mukama waliwo omuntu ali mu kagaali nga Museveni ye yamuviirako okulemala. Atambule bamusindike mu kagaali. Atuule mu kagaali ke bw'ati. Akuba eriisa evvannyuma ku Museveni eyeegolodde. Ekyo Mukama tulabe ekitiibwa kyo nga kigulumizibwa. Mukama waliwo omuntu gwe bajjamu eriiso ng'alina eriiso limu. Ajja genda ekololo n'eriiso lye limu bw'ati. Atunulire ku Museveni nga bamusibye akaba. Mukama ekitiibwa kyo kirabisibwe. Ekyo Mukama Bayibuli egamba nti weegulire ekitiibwa mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Ng'oyawuddemu ennyanja ne balaba Falaawo nga ennyanja emusaanikira. Bayibuli egamba nti ne weegulire ekitiibwa mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Nti ate n'ensi zonna bwe zaawulira bwe bagenda okuketta ekibuga Jeriko. Bayibuli egamba bweti babawa ripooti nti twawulira ettutumu lyammwe. Katonda wammwe bwe yayabuluzaamu ennyanja emyufu ffe n'entegetege ne zitufamba n'amaviivi gaajugumira dda. Era wano tewali muntu n'omu ayinza kuyimirira mu maaso gammwe olw'ebyo Katonda wammwe byakoze. Mukama okugamba obugambe nti olwaleero okulaba ku Museveni ekkololo ensi yonna entegetege zijja bafamba. Mukama ne Kenya bamutya oyo omusajja. Burundi bw'oyogera ku Museveni badduka. Sudaani tebaagala nakuwulira. Mukama ensi yonna ettutumu lyo ligenda kusaasaana nga bwe lyasaasaana ku mulembe ogwo. Mukama Yeriko baawulira buwulizi nti wayawuluzaamu ennyanja emyufu nti atojja gye bali. Bayibuli egamba omukyala yakola statement nti ffe wano entegetege zaatufamba dda. Tetukyasobola kuyimira mu maaso gammwe era bwe muba muzze okutwala ekibuga kino nze n'ennyumba ya kitange munnyambanga ne munspeyalinga. Mukama ekyo kyennyini ky'oba okola kubanga ekkongo bwe bawulira erinnya Museveni badduka ne era ffe batutya bagamba bane abo abantu babeerawo batya ne Museveni. Ffe Mukama tukwebaza kubanga tubadde naye emyaka 35 ate weetuli ate tuli bazibu nnyo tutuuse n'okumubika. Oba yaffe oba tafanga Mukama Museveni afe yonna gye yaddukira bw'abanga ali mu bujjanjabi mulumbeyo omukuuleko oxygen. Batugamba simanyi bamukoze sajjala ey'omusanvu Mukama ne bwe banaamukola 10 bwe bazimaliriza ng'omugjamu empiso ya oxygen asirike lumu. Bw'aba tannabagendayo nga rumors nga wali awo Nakasero mulumbewo Mukama omukka ogumugjemu era Museveni afe. Mukama kisoboka. Sserubogo yakeesa nga mulamu. Nga mulamu mu ddakiika 5 ng'ali ku muti alengejja. Okisobolera ddala Mukama. Sipuliyano twamulabako bugenda okukyanga mufu.
mukama osobolera ddala okukwata empiso ya oxygen n'ogijjamu mukama Museveni mujjeemu omukka mukama Museveni mujjeemu omukka mukama Museveni mujjeemu omukka wonna waali abo bonna boolanya mukama abalabe baffe tubamanyi bakandiho mukama abalabe baffe tubamanyi balwabwogo mukama bali mulago buli gwe batta bamujjamu internal organs ekyo mukama ne bwe sikikubuulira okimanyi bakakkanye ku internal organs zaffe bazitunda eyo business namba eri mu state yetutundamu ebyomunda mukama ekyo okimanyi bawaata omuntu ne bamuwaata omutwe gwonna ne bagujjako ne batwala obwongo omutima ne bagujjamu buli kimu ne bakijjamu eyo mukama eyo business eri mu first family kati giwafuula last family mukama eyo ye last family lwakuba bakyawakana mukama webale kuba yiwako fear balina okutya batambulira mu mundu buli omu yeewolereza mu myaka 3 ndalabye Lwabwogo nga yeewolereza nze ne munjogerako nze ne muŋŋamba nga nze mbawa emirimu mukama kati eyo last family bajja nakunoonya kabodaboda bavuge kabodaboda kababule nze mukama wa kampani nkavuga nenyimirizaawo abe wange ne kabodaboda kalibabula mulinnya lya Yesu nga temuyinza nakwokya kasooli ku kkubo mukama family eyo mukama gwe kola bwoti kwata Museveni wonna waali omujjemu omukka mujjemu oxygen nkowala malayika w'okufa amusange wonna waali mukama nze ekyo nkikkiriza mukama Bayibuli tugamba nti okufa n'obulamu biri mu ngalo zo yes omutima omukka gutwale mukama ekyo ogenda kwegulira erinnya ogenda kwegulira ekitiibwa ne ba president abalala babadde bazanyira ku bannansi baabwe bwe baliwulira ettutumu eryo mukama tebagenda kuddayo okuzanya kubanga mukama ensi yonna bababuulira Museveni nga mulala naye kati mukama akola bwoti omutima omwoyo gujjeemu mukama gujjeemu tulabe mukama gujjeemu tulabe enkwe z'abagerengetanya mukama enkwe bali eyo batuteeseza engeri gye bagenda okutufuga engeri gye bagenda okutukutula engeri gye bagenda okutwalako amataka gaffe engeri gye batusse batugamba batulinako fayiro era bagenda kutumalawo mukama bamaleewo nga tebannatumalawo mukama jjuzi bakwata ekyana ekiwala ekimbejja kinnabageesera ne bakituga mukama jangu otaase Uganda mukama ffe tulinze lunaku luno lwokka olw'okunonolebwa naye byonna mukama tukwebaza kubanga otutambuza otutwala we tulina okulaga generation erina okugenda mu maaso tulina okwekolera ku nsonga zaffe mukama tulina okutereeza bye baasobya mukama tulina okutereeza ebyo ebyabasobako mu generation yaabwe kubanga ekyo kyekirungi kya generation esobola okutereeza ensobi generation eri gyebaya mukama twagala tutandike obuweereza obuleetera abantu okubala ebibala nga Pawulo bwe yagamba so obuweereza obuliwo okubba abantu buli lwayimirira okuweereza Malaki 7 Malaki kuwaayo Malaki thanksgiving mukama twagala tutandike okubuulira abantu obutukuvu n'obutuukirivu okutya Katonda okuweereza mukama generation yaffe ebyo bye yagala okukola mukama take over mu linnya lya Yesu mukama n'abalwadde mbasabidde wano waliwo abalwadde mukama mbasabidde basisinkane abantu bangi balina okunyigirizibwa okwenjawulo waliwo abantu mukama nga bo omulaba anyirira atambula mukazi mulungi naye nga ebitundu ebyekyama byamufuukira ensonga byalwala byaggwaawo mukama abo abantu bwe batyo mbasabidde waliwo gwolaba alina ssente empitirivu naye ng'alina ekizibu talina omwana amufuukidde omwana n'oyo musabidde muwe omwana waliwo n'omukyala gwe nkugamba ow'e Uganda mukama mukyala mukulu omukyala oyo serebu twamusabira okufuna omwana mu linnya lya Yesu leka enserabe ku mukyala omukadde oyo nga yeetisse omwana nga yeetisse olubuto balitegeera nti mu Isirayiri mulimu Katonda mukama waliwo abantu nga balina abalwadde waliwo omukyala alina sinuses zamukwata akyasoma kati mukyala mukulu ne kimuviirako okubanga tawunyiriza kintu kyonna
tawunyiriza, tamanya kawoowo, tamanya kivundu, yaliwo bubeezi. Ennyindo zo tuzisabira mu linnya lya Yesu okugguka. Kyamukwatira mu senior 3, senior 6. Tukusabira mu linnya lya Yesu ku myaka gino. Sense ye y'okuwunyiriza edde, Mukama agizze engulu. Mu linnya lya Yesu. Mukama abalwadde bangi tetusobola bamalayo, naye omukono gwo gw'amaanyi gutambule. Gutambule, Mwoyo Mutukuvu atambule ensi yonna Mukama. Abawonya abajje ku biriri byabwe Mukama. Leero Uganda yo giwe ekisa. Mukama, bannayuganda bawe ekisa, tebamanyi kiddako. Bannayuganda bawe ekisa Mukama. Emmaanu eri Bayibuli etugamba mu kubikulirwa nti wasigazaayo emmaanu. Mukama gye bawe bagirye. Ey'abannayuganda yo gibawe kati Mukama bagira bagirya kuba tebamanyi kiddako. Mukama bawe ekisa. Naddala abo abali e Gosheni. Mukama ffe tununule. Mukama Uganda ginunule, ffe tetufudde ku babereberye ba Misiri abagenda okufa. Mukama bwe wali onunula Isirayiri, tewafaayo ku babereberye ababereberye aba Misiri abaali balina okufa. Gwe wafa ku kimu, kununula generation yo. Mukama nunula generation yo. Oba Faraawo afa, oba omubereberye waafa, ffe tebitukwatako. Ekitukwatako kununula generation ya Uganda mu linnya lya Yesu. Mukama ali waddembe okuleeta byonna. Bayibuli egamba nti mu State House baabulwa n'amazzi ag'okunywa nga n'ag'omu firigi gafuuse omusaayi. Ffe Mukama ekyo tetukifaako kasita onunula omulembe gwaffe nga bwe wanunula Isirayiri. Mukama basisinkane yonna gye bali, badduka bagenda bweru. Mukama abasajja baamala okudibaga amalwaliro g'e Uganda, tebasobola bajjanjabirayo. Buli alwadde adduse bweru wa Uganda. Mukama bakime. Mukama bakime. Mukama bakime. Mukama banone. Babadde mu buyinza emyaka 35 tebasobodde kutuzimbira amalwaliro we basobola kubajjanjabira. Ffe gye batusindika. Mukama banone yo gye baddukira. Banone yo anti ez'amalwaliro g'e Uganda baazirya. Mukama bakime. Mukama banone yo tubaziike e Uganda. Anti baddusiza kutwala bulamu, batukomezezeewo mirambo mu linnya lya Yesu. Mukama batukomerezeewo mirambo. Lwaki balya ssente za Uganda ne batatukolera kye balina kukola? Bazivugamu emmotoka nanti bazizimbamu amayumba, kabagalekewo. Mukama nunula generation yaffe. Oba basipiika bagenda be bamanyi. Mukama buli abadde omulabe wa Uganda, golola engalo yo Mukama. Kwata engabo n'akagabo oyimirire otutaase Mukama. Otulwanirire. Abalabe baffe lwana nabo mu linnya lya Yesu. Webale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mukama ekitiibwa nkikuddiza awatali kwerekera n'akamu. Kyonna tukisitula ne tukiteeka mu mikono gyo ne tukikuddiza gy'oli Mukama. Webale Taata, abalwadde bonna basumulule. Mukama waliwo abanoonya emirimu, waliwo abaagala okutambula nga baagala kufuluma ggwanga, visa zaabwe ziggwako. Mukama bawe amagezi engeri gye basobola okufuluma. Buli omu Mukama muwe ekisa kye. Ekimumala Bayibuli yatugambye nti ekisa kyo kibeera kijja buli nkya. Mu linnya lya Yesu Mwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Gamba nti ayi Mukama gw'ayagala okwenenya. Gamba nti ayi Mukama, olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo, nenzikiriza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mpa Omwoyo wo Omutukuvu annuŋŋamyenga. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama akuwa omukisa era kati olokose. Noonya omuntu asobola okukuwanirira. Tonoonyanga muntu atawa. Yesu yagamba Peter nti gwe Peetero nkusabidde, bw'omalanga okunywera onywezanga ne baganda bo. Bw'omalanga okunywera togezanga ne weekwata ku muntu atasobola kweyimiriza. Noonya omuntu anywedde asooka akunyweza, asooka akusitule. Gwoddira otya omwana atasobola kweyimiriza azunga ate n'omusituza bebi? Bw'amusuula mu sigiri ogundi oyomba, era bw'amusuula mu sigiri bakwata gwe kubanga tannanywera. Bayibuli egamba bw'omala okunywera nyweza baganda bo. By'Abannayuganda Museveni ali mu kusabiriza, tannaba kunywera, tayina ate mbunna abawa emmere, tajja gibawo.
mbuna bawe sente tajja zibawa naye alinda IMF okumugamba nti egenda muwa sente teyazimuwadde eggulo yazimuwadde ku bipapula tezinaba kutuuka zisobola okutuuka ng'eno financial yeggwako process awo nyingi ate leero bye byazzeemu okumulingiza ne paka mu byenda kati zisobola okujja eri nga financial yeggwako temulowooza mbuno bazimuweereddewo tannaba kunywera tagenda banyweza biri byaggwawo si byebiri obuyinza babutwala obuyinza takyalina musajja mumuleke akyanoonya omukazi aliko omuzimu endooli asooka agende bamulagule awo nabagamba eyo ye state Museveni gyalimu eri Sawulo gye yalimu bannange Samoni ezeemu netandika buto mukama abawo omukisa leka nve mu kifo kino nsigadde nze Espias Mowire enamba yange eri +974 33 93 96 39 yeye namba yange. I sign out. ASP Asim Mowire as usual.